naye ate nze mmanyi nti ku luno mu kulayira ow'ekitiibwa pulezidenti Museveni tumusaba atuyambe ebintu kati nga ffe abantu abasookebwako eno wansi tusobole okufuna services ze twetaaga. Ajjeko eno ffe bannakibiina naddala ddala ffe bannakibiina abawansi eno tumwetaaga kubanga tukolerera ekibiina ng'era bwe tukoze activity mu kibiina kyaffe kino, naye ate abawaggulu eri tebatukola ki, tebatupresentingayo. Ffe ne tuvaayo nga tetuviiramu awo ate nga ffe abasinga okuteekamu ekibiina amaanyi. Ne twagala ekibiina kiyimirirewo ku ground eno mu bantu tetutya ku exposinga NRN. Era olwaleero ekitukozeseza activity eno tulongoose ekkubo tetuli ba council no. Tuvuddeyo tulage ow'ekitiibwa pulezidenti Museveni tumwebaza timuhabura okulayira era tumusabira Mukama amwongere amaanyi alayire aweereze eggwanga lino mu butuufu bwalyo nga bwe lyandibadde liweerezebwa. Ffe bakansalazi be weewaawo tetwayitamu naye ate tulina obuvumu okwongera okuweereza abantu baffe wansi ku ground. Semanda Steven, chairman w'ekibiina kya Yellow at Heart, naye kyetusaba pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni nti bino ebintu bino olwaleero Mukono tuli ku level ya municipality, naye engudo mbi y'ensonga lwaki abantu abamu batendiwalirwa ne batatuwa kalulu. Naye olwaleero luno tusaba ekisanja kino kyoyingiddemu era kyogenda okulayira ku lunaku olwokusatu nti essira olisinga ennyo kulissa nnyo ku bantu abawansi. Abantu abawansi okugeza nga abachairman b'erosi aba NRN wansi balina omusingi gw'amaanyi naddala ku bantu ababulijjo abawansi. Naye omuntu kati olaba ng'oluguudo luno ntaawo nyenje abantu bangi ab'obuvunaanyizibwa abaliyo, naye buli muntu agenda n'atunuulira enguudo zifaanana bubi, amazzi emmotoka tezisobola kuyitamu. Naye ffe tubalaze nti tuli bumu era tujja kuzimba abantu abo baddemu bakombewo mu kibiina kyaffe tubeere bumu. Kino tetukiraze lwakwegugunga oba lwaki, naye tukiraze lwakwagala lwa bwagazi bwa kibiina kyaffe. Naye tusaba pulezidenti waffe ng'ogenda okulayira essira lisse ku nguudo zaffe naddala enguudo za Mukono municipality. Lwaki tudde ne tulaga ekintu kino si kwekalakaasa oba ki, naye omuntu wa wansi ali mu kyalo aleeta kamwogo ke mu Mukono ayina akabizi ke ng'ayagala okukaleeta enguudo zimutawaanya. Kati ebintu ng'ebyo olwaleero kino ekisanja kitugenzeemu essira tulisse ku nguudo mu Mukono municipality. Tulinga abantu abali mu kyalo eri ddala nga tuli ku level ya municipality. Basaako essira z'enguudo z'omu byalo ffe nga Mukono district oba ng'ebyalo kyaffe kino ntaawo n'ennyenje kyerabirwa amakubo mabi. Era kyetuva tuvuddeyo nga Yellow at Heart ab'ekibiina eky'entaawo ekiwagira pulezidenti Museveni twenyigire mu nkulaakulana eno pulezidenti gy'ayagala ennyo, tubeere nga tutuusa obuweereza ffe ng'abantu ba bulijjo ku bantu bannaffe. Olw'ensonga tutusanze ekizibu ky'amaanyi nnyo abakulembeze be tulonda nti baddira ebyobufuzi ate ne babiteekamu enkulaakulana. Neweesanga nga enguudo zaffe ziba tuzikoze tezikoleddwa. So pulezidenti Museveni tusaba asize ddala essiira ku nsonga y'enguudo mu kisanja 2021 2026. Kulayira kwa muzeeyi okugenda okubeerawo ku lwokusatu oba ne kyemusaba okutukolera ku kino ekisanja ekiriwo kyagenda okulayira kwe kulaba nga mu butuufu luli ababaka oba bwe tubadde tusindikayo nga beebaka bwebaza ate tetujja kulindayo kujja kutukolera naffe katwekwatiremu newankubadde bano be twasindikayo tebalina kye batuyambye era tebakoze amakubo gonna galinga bwe gali. Naye nze kyensaba ffe katukole nabana abagenda okujja bo batulabe nti twatandise n'amaanyi ekisanja kino muzeeyi kyagenda okulayira nti ekyetwagala kwe kutukwatirako. Naffe tuli bantu banekyewa mu kibiina kyaffe kya Yellow at Heart ntaawo gurupu Mukono nti twewadde emirimu gino okugikola nti naye twetaagamu amaanyi okutusindika batya nti bw'alaba akantu bwe kati nti kakoleddwa abantu abali mu kibiina nga ffe nga tetulina gurupu etuwagidde wabula nga ffe tuvuddeyo nga aba Yellow at Heart aba movement
ne twekwatira mu muzeeyi awo alina okugolokokera ti n'ebirala byasuubira okukola mu kino ekisanja alina okugenda wansi ku kyalo atuukire ddala ku ground ebintu byonna bigenda kutambula bulungi nga naffe bwe tukola. bategeeza bannyabo ne basaba bakulembeze baffe abalungi be twalonze ku mulundi guno naddala abakwata ku gavumenti zaffe zino eza wansi enkozi y'emirimu mukwatagane bulungi ne gavumenti eya wakati nga temukoze bya bufuzi byaffe bya langi tubiteeke wali kati kukola. Alina ekikapu ye mukulembeze ali mu buyinza mumusabe nga mumwegayirira musinkane minisita w'ebyenguudo Katumba Wamalono mukama bamuyambye naddako mwogere bulungi naye engudo zaffe zino zirongooke baffe abantu ba wansi gye tusinga okwetaaga bye bino kyova olaba tulondanga bwe tulonda nga tusaba bino tukeera ku makya tuwokebwa omusana ne tukubibwa enkuba nga tusaba nguudo tusaba malwaliro tusaba masannyalaze tusaba mazzi tusaba byanjigiriza birungi. So bannyabo ne bassebo abakulembeze baffe abalondeddwa bino bye tubasaba mulwane mwegatte wakati ku gavumenti eriko muliyinza kuba yerina budget mwe temulina budget ebawe ssente mukole enguudo zino enguudo zijja kutereera nga tukoledde wamu n'abakulembeze abali waggulu mu buyinza mwebale nnyo mwebalire ddala.